Nziza kipayo payo okujyawo obulimba obuyinza okweyoleka ku mitimbagano mpapula z'amawulire ne ku TV okwetoola eggwanga lyonna saako n'obuyinza okubanga basasuliddwa mu mpapula z'amawulire Museveni zalina abakozi be abakolayo so sayina muyinza obbulabako which eno gye tukubye mabega mukulu Nyando Yoseferi Tibahabulwa yagenda naye n'ateekayo empapula ze ez'okulaga nti ayagala kuddamu kwesimbawo ku tikiti ya National Labourers Movement ya NRM. Abasajja be bonna abakulemberwa Christopher Damulira Kijambiya omuli n'abakulemberwa ba Semwai aba ISO ne police ne SFC mubateeka abavubuka aba ghetto structures be bajja mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe okwetoolola Kampala yonna omwali n'abo bavuga taxi ya boda na buli kafanko nali yenna gwe basobola okuleeta okugamba agenda kingiriza Museveni mu Kampala nga zaya empapula ze. Mu kino baleeteramu n'abaana be bayambaza uniform eza kyenvu nga bantu baba bajja mu ghetto structures. Kati abaana abo bwe bamala okuba bamaze okwerekera Nyando Yoseferi ate baddamu ne bagenda ne bakyondooza oba ne bayita mu Kampala bayisaamu eggaali yaabwe ne bawamba ne babba ne bakuba buli kyali kyetaagisa okuba mu Kampala era abantu basinga obungi baafuna obuvune. Kino ekintu kyalabisa nnyo Nyando Yoseferi ne Kijambiya Christopher Damulira bwe kimala obbalabisa baagala kukyusa muzannyo guno baguze ku kibiina kya National Platform ng'era teweewuunya nga bavuddeyo abaana abwe mulabye nga bawereddwa airplane police bakutte ebajja ebifo ebyenjawulo ne baleeta ne bateeka mu kkomera mpe bakutte. Ekibuzo kikino police yategedde etya abaana abo ebifaananyi byabwe gye basula gye babeera be baani era etegedde etya bo be baani ababba kubanga bandibadde bava ne basoma amanya g'abantu abo n'ebitundu gye basuubira gye babadde wabula bo police tulaze bulazi nti bakuŋŋaanyize bafunye. Mu kino kye bapulaninga nga mmanyi nti Nyando Yoseferi omulimu gwe gwakola blackmail balina enteekateeka namutaayiika ekyusa statement abaana bano bagenda gamba nti ffe ekibiina kya National Platform oba People Power be baatuwadde uniform zino tujje tobbe tukube tucyankalanye ekibuga Kampala tusobole okuvunza gavumenti ya Nyando Yoseferi n'okukyankalanya Kampala. Bino ebintu bagenda bikyusa statement mulinde polisi yennyini egenda coachinga abaana bano ngebawa statement era Damulira Christopher yali mu kintu kino n'abakulu ba polisi n'abasemwa n'aba ISO bagenda kukwata abaana bano babateeka ku kamera babaforcing okukola statement nti wadde badde bambadde engoye za kyenvu eza NRM naye engoye si bazibawadde nti engoye zino ba National Platform bakoze ekikolwa kino ne bazibawa okuvumirira gavumenti n'okuvumirira ebikolwa ebikyamu bye bakoze. Kati njala bakwata nga obudde bukyali saagala kwebuzaabuza nga afukaana abantu saategedde saawulidde tugudde mu lukwe nga gavumenti yennyini egenda kwekyusiza mu kitinga embazzi okukozesa abaana bano eveeyo bawa obujulizi nti basindikiddwa National Platform okubba n'okukola effujjo mu Kampala. Ngaffe bwe tuli nti buli nnaku tubasookayo era njagadde tubasookeyo nga mpisaawo ebyokwerinda bino bakasitwitaala tematu bakategeere nti byonna ebigenda okukolebwa ne mugenda okuwulira byonna biteeketeeke ku lwa Nyando Yoseferi n'abyokwerinda bye. Olaba atega bbomu mu Kampala ne zitta abantu ne batatubulya abantu kyabafudde lwaki bateze bbomu nekyagenza okuvayo nga bamaze okugabana obubi ng'ate bennyini badde batega bbomu okufuna ensimbi okuva mu gavumenti nga baziteeka mu sekita y'ebyokwerinda. Kati tunasobola tutya okukkiriza statement ze bagenda okukola ng'already tulina confirmation okuva mu bo bennyini nga bakonfaminga nti babadde batega bbomu mu Kampala okufulirako budget y'ebyokwerinda. Kale mu kirinde kigenda kujja kuba mbategeezezza okusinziira ku sources zaffe bagenda akakozesa nga akakodyo kubanga bo muzannyo gwabalidde. Jjukira Damulira Christopher alina budget namba eyogenda nga akujetinga ghetto structures mu
weak point za NRM zonna we ziri we bagikuba mu Buganda mu Busoga Mbale wonna akuliyetinza ogete structures ng'abaana bano yabawane mundu nga batuse bikolobero ku bannansi ng'abaana baganti bavubuka ba national platform bakikoze era ejjukira nti ekibiina kyaffe ne offices zaffe zalumbibwa ne babbamu ovulo ne baddamu ne bajjamu enkofiira naba muli kimwe kyetaagisa okubba ne bakitwala gavumenti ebikozesa okubiwa abantu okutulugunya n'okubba balowooza sente ffe tukikola nyogero bategeeza mwena mutegeeze bannayuganda gye bali nti ebikolwa polisi byegenda okukola NRM CMI ISO crime intelligence bonna bagenda okubanga babikoze nkujjukiza mwalabyeko ne yali akolera CID omukyala Grace Akulo nga naye agamba yabadde omu ku bo ababbiddwa ne bakubibwa nze mbuuza mukyala Grace Akulo golooza bwemutulabako amatu mutuyita mbuzi bwemutulako ebyoya mutuyita nte mukyala Grace Akulo ku time bakoledde emuvuyo egyo wabadde luddawa yawabadde luddawa nkubuuza kubanga obeera mu office yo bwe mbaserabidde katuyinza okuba okola ku Interpol pozi nga bakoze mu CID okola mu Interpol teri mukulembeze wa police alina ekitongole ekinene mwakola ayinza kubanga atambuza bigere mu Kampala bakusanze mu office yo gye bakubidde era mu information ya sofuma nga banyaga abantu nga tetwawuliddemu nti baliwo omusirikale era gubakubye mukyala Grace Akulo wali okulira CID mbanoonyereza bino byonna mwadde mugenda kuzimbako story kuzimba file tugimanyi bulungi nnyo nti abavuka bavudde mu mbere batandise okuba bakuumaddembe no tukimanyi kuva mu myaka giri emikadde NRM ne gavumenti yaabwe mwonna batujju ani atamanyi NOSA FONASA kyali kibiina kyabatujju nga kikulu Banyanda Yoseferi bonna nga bali mu kibiina ekyo kyetulugunya n'okutta abantu mu Uganda kanjira bategeeza bamuwulira nti ate bavuka bakyusiza statement ngaye mujjukira mu community waffe Sanya Mujahadini bwe yakolanga statement n'azikyusa temwewuunyera nga statement abaana bazikoze kibazikyusiza nga bazizza ku national platform kubanga government kyetegese nze olwange lwakubasokangayo mu maaso nembabuusa ne mutegeera kati mbategeeza mutegeere kyekijja government kyepulaninga ku national platform ogwaffe gwakulabisa kale gwa police owa CMI togeza n'okola ensobi ne muleta bi statement bitakwatagana mbabuuziza mwasobodde mutyo ku identifying abaana abadde basukka 1200 ne mutegeera amanya gawe gye basula n'ebikolo bye bakoze bemulese ate banjawulo nnyo kwe mukutte abakoze ebikolo bye banjawulo nnyo kwe mulese mwe temuloza nti abantu bategeera mu Uganda tetulina address mu Uganda tetulina omuntu asobola ku identifying abantu mu video gye mwakozeseza mwasobodde mutyo ku identifying ebimukutte please tulina obwongo bukola era mwe kennyini mwe mwawadde abaana abo ki uniform mwe mubamanyi gye baavudde era mwe mbadde manyi babeera ensonga lwaki bukibanguyidde okukwatako abamu naye nga abantu bonna fesi zadde zimanyikiddwa ezabidde ne zeewaana tugenda kuba abantu tekulina omugo mukutte ku fesi ezavudde ne zeewaana tugenda kuba temulina n'omugo mukutte ate muga nti mukutta abantu bemuleese nga mbatadde mu kabangali tebaliko wadde empingo wamulowooza tuli basiru nnyo nze ndowooza mwetereze temulina kye mugenda kukola kikyamu ku national platform awo nvuddewo njala tegeeza bakomredi mwenna abagala enkyukakyuka ndowooza mutegedde amaanyi ga national platform n'amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki nabagambye nti opposition yona Museveni gye yakuliyetinga erwanyisa omuntu ogwo Kyagulanyi mukitegedde nti ye bwe mmalo kitegeera bwe baavudde Masaka ng'amaze okukola ebikujjuko byabwe mwe baaleetedde abantu mbu badelegates naye nga tebamanyi na kibiina manya gaakyo matuufu bonna badelegates abazze baabadde ba Anita Amongi mu constituencies zaali managing be yaleese okuyambako Mpuuga okuba nti akola omukolo gwe nyongera okubajjukiza badelegates bonna babadde ku mukolo gwa ADF ogwa Mpuuga Masaka bonna tebabadde badelegates ba kibiina ekyo babadde badelegates ba Anita Amongi beyajje mu constituency ezo ziyakolamu grassroots w'okwetoola mu Busoga abokedya bonna beyaleese ne baba wa Mpuuga kyovula bade tebamanyi na linnya lya kibiina era obuuza identification tebazirina n'essaawa zino si bammemba kati kikulaga nti bano abasajja bali mu kukola omulimu gwa Museveni sente zo babawadde nnyingi nnyo kati wenjagala otegere nti abasajja bano ekintu tebakisobolera kyabalidde 1 olunaku lwajjo olw'ebbalaza bakedde kusindika buli agenti waabwe ne bamuwa airplay ku TV nga balina uniform message
wadde abadde ku BBS telefayine emengo nga kwebali abadde ku NBS nga kwebali abadde ku Bukedde nga kwebali abadde ku New Vision nga kwebali n'abagenze ku NTV mu lunaku lwerimu saawa zezimu boogera message yemu nga balumba Kyagulanyi nenga ate bakimanyi bulungi nti bakozi ba state kati saagala muntu n'omwakubuzeebuze njagala otegere bana abasajja ndigo bakolera jolwe mande mwakitabye bulungi nnyo saawa zabadde 3 ez'okumakya bonna abantu bana batopuganizi ba ADF oba DF eyampuuga basindikiddwa ku TV ez'enjawulo ku radio ez'enjawulo ebifaananyi mwabifunye nga bonna balina message egi to attack Robert Kyagulanyi Centamu n'okubuzaabuza bannayuganda naye njala bagamba nti okalya ddakaddadde envunyo gire mu katiko nekulira mu coffin mugenda kusola n'ekintu kyammwe mpaka kuwulira bubi abo mbajjeeko engalo era nyongera obabulira nti for the first time mu record ya Uganda tufunye ekibiina nga kiringa YouTube channel nyongera bategeeza for the first time mu history ya Uganda tufunye ekibiina nga kiringa YouTube channel. You have to subscribe every month o subscribingira mu miwendo egy'enjawulo bw'oba wa 15 nga bakuwa kadi ya 15 buli mwezi olina osasula 15 to subscribe